mukubiro kebe kunganyiza akakota kabawuba abakasuke mu mwala enambulera y'omulundi guno ngateesaaga bekinamboze bakube bakuwulire bali kwogerako nti akakazi kaali katono naye ng'akagumu gende maaso n'ebyafaayo genda maaso n'ebyafaayo. kale njagala kubasaba n'obuwombeefu mwenna abali wano ukubiriza ekigambo kimu nti olaba ambulera wootiikinga abaana abalina simanyi obunankani bonna bonna twagala busaanuuke ng'abulaba tugendagera mu Uganda empya wabula sekuritale jenokoolyawo buno obubaka butuuse Nambooze ateekedde okubeera minisita wa finance mu gavumenti eddako naffe tuliyeko ku birungi nga tuvimba gende maaso n'ebyafaayo genda maaso n'ebyafaayo. eno saala nze ngisaba nga Ssaabazonto buli muntu agaliza Betty Nambooze ekibyafe ekiro kya leero buli muntu amwagaliza omwesimba muntu mwagaliza bibi byerere toyinza kujja noweesimba mu ssanyu lyaffe mu ngeri ey'ekiwotolotolo bw'otyo twagala omuntu omutumumanye era tumwesunga beyayawukana n'ab'ennaku ebalumira mu miti eyo kalala nkoma bwavayo n'abaluma ebisanyi n'ebibookya ffe katumaliriza tugenze mweraba yeffe bisonto bya Nuupu ebya Mukama ebironde tukutegeeza nti banne bwe bajja abasinga obungi baalya ne bakulubana bwe twabagambako ensonyi ne bazifuula obusungu ne bagenda emanju nga bakoze entondo ne bayingira mu muti bali eyo batudde naye ekiri mu mutima damutikya ebisaanyi bibookya gwe tetulina kirabo kyetuyinza kukuwa olw'obutatuvaamu lindako mu January awo olwaniridde ab'ettaka olwaniridde amasomero amalwaliro galwaniridde kati ffe tukuwe ki wabula mu January awo wa 2026 awo nga mu 15 awo tulina ekirabo kyo mubikula ebitabo by'ebyafaayo ebya Betty Nambooze gende maaso n'ebyafaayo Ssaabazonto Ssaabazonto genda maaso n'ebyafaayo. omukyala gwe mulengera ayambadde galubindi ye mukyala ayitibwa Betty Nambooze Bakireke abadde mu mukono munekumala ebbanga eriwerera ddala ng'ayamba bannayuganda baatayanfuuka mubaka wa Uganda si wa mukono n'olwekyo tumwebaza nnyo 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 ddala byokoze tubiraba lwakwa tetujjeyo kugamba ensi yonna ekumanye fayida aluwa n'awalala bakutenda lwakwagala nnyo Uganda gende maaso n'ebyafaayo Genda maaso n'ebyafaayo. ate mu ndaba yaffe bw'ataba Nambooze alina kuba Betty olwo abakyala Bakireke ku bantu abo abasatu mulondeeko omu tetubakubira kampeyini kubanga tayimu tennaba twogeddeko boogere bwe baliba bazze okwogera nammwe mubalage laavu katubawe amannya kwe mulina okulonda nga tayimu etuuse kubanga tugalina bw'ataba Nambooze alina kuba Betty oba bw'ataba Betty mukyala Bakireke bw'ataba Bakireke Madamu Teacher. naye nga bwe tubagambye nti tugenda Jinja twagala kusiibula kuba tweyuna budde ne ku pulogulaamu ya wano tetwabaddeko naye nga tetunnagenda twagala okwebaza Madamu Teacher wammwe nti maama weebale mu babaka be tulina oli omu ku batono abalina omulamwa munnaffe weebale singa si mukyalo oyo kutandika nkola yakugula ambyulensi ebyo tebyaliwo okunoonyereza kulaga nti nno ye yasooka okukwata ssente ze bamuwadde ez'emmotoka n'agula ambyulensi eyamba abantu ate eyiye ekola tefaanana z'abalala abalala kye bakola bazigula bulungi ne bazitimbako bulungi ne bazissa mu senta kukubirako bulango eyo ono tekola ebyo abalala bizinensi bazikozesa sente okutwala omulwadde bakuleega sente ono Teacher wammwe ye mubaka gwe tumanyi ng'aweerera abaana abasukka mu 3 nga ku fulo kwali ne ku gulawundi kwali abantu bamulaba bwe
bamwetaagidde ng'ate ne mu paaliyamenti aliwo bakola obulungi ono ye muntu yekka eyajja mu nnuupu n'ogubinja ogunene okubinja ne kuwaguka ne bagugula ng'emyera abamu baafuna 5 kireke abaana mubagambe ti baloti pepa ya leero eya Mukono municipality eriko abantu 11 ng'abantu 10 bazze kulwana na muntu omu ekisinga okusesa nti gwe balwana naye mukyala batuuse tayimu nga n'obubonero buweddeyo banaatera kuteekako sanduuko y'abafu omuntu lumu ajja kujja wano agambe nti nno nze nvuganya Nambooze akabonero keesi ya mufu kano kampolampola temukasaasaanya mu bantu abazze mulimu omukulu omu yakoze omulimu ogu gwa kuzunga buzuuzi mwasooka ne mumuwanga ng'ali wano ewammwe bwe bwamutabukako n'agenda ewalala nayo n'ayonoonayo abaayo ne bagoba n'awuuzuma ate n'akyusa ekifo era Nambooze oyo ye yali amutusibako olwaki mukwasa ekyo nabo n'ayonoonawo twabuuza Nambooze ti lwaki watusibako omusajja n'agamba mbu Kyagulanyi ye yali amulagidde ayambe omusajja nga tayinza kunyooma naye omwana oyo Kyagulanyi Ssentamu olwamutegedde bw'ati yamugobya emisinde kati ali awo atyo ensonyi azifudde obusungu alumba buli kimu nsooka gye tulabe wano tetutya bikaluba byonna tubimenya oba mukaluba nsooke mukalube ono madamu tica agenda kubawa lekitya abaana mubagambe nti Kyagulanyi agambye nti Betty Nambooze ye nannyini Mukono era agambye nti yeesi buli omu azze n'obubonero obw'enjawulo waliwo n'ab'amakansi naye bw'olaba mbuleera weewali ekinyusi tubadde tuyitawo buyisi nga tugenda Jjinja bwe tubalengedde wano ne tugamba tukyame tubabuuzeeko katono ate tweyongereyo era tubategeeza nti nno mu maaso awo kampeyini zijja zigenda kutandika bwe zinaatandika ziti tugenda kukomawo tubagambe omuntu gwe mulina okulonda eggwanga Uganda waliwo abaalibba banyindo bweziti ate mmwe abakulu mupise obudde mugule ku kitabo kya Betty Nambooze kye bayita Lugonda Majja ate era mukisome mutegeere Lugonda Majja ate era mumukyawe abaana mubagambe tibagambe bamaama baabwe ne bataata baabwe nti Nambooze waali bazzenga 8 kulwanyisa muntu omu naye ye waali era bajja kumuwulira oba bawulira bakaluba bagende bakalubire ewalala kino ekyawano wano wano e Mukono wano bakirekere ddala abaana mubagambe omukazi gwe baawamba ne bamutulugunya olw'Abannayuganda tagwangamu maanyi ne leero akyalwana mugambe abaana nti omukazi gwe baakuba ne bamumenya omugongo ne leero akyaliwo ate tajja kuvaawo kubanga abasobola baamuwamba n'abalema ne bamukuba n'atafa bwe baalaba abalemye ne bamuweereza ab'ejjambiya kyokka nabo n'abalemwa oyo ye madamu tica ekityewammwe ebijambiye waffe batusanjaga twawulirako ne wammwe byatuuka banange obusosoze ye waffe butuli bubi buli kalimu kakolebwa beeri banange n'okuwambibwa kwafuuka kwa buli lukya okutandika abasooka Nambooze osuubi lya Uganda liri mu Kyagulanyi okutuwonya ebizibu by'ensi eno banange abe Mukono mwesimye mwafuna ekkula ono Nambooze mwafuna kyattendo ate nno bamulwanyisa naye se balemeddeko okulwana n'abatujju mu nsi eno banange bamufuntula omugongo ne bagumenya n'okutambula beeranga lobooti banange mwedigidire mwe mafuna ono mwamala webale kola mukyala
mukyala Nambooze. naye twabonyebonye nnyo nga Museveni afuga bambi ne tukaaba nga tuli bubi ennaku eruma nga tetulina kyakola Betty Nambooze mwebale kulwana. Bwetyo tubaniriza nnyo nate mu kitambiro kino tetuleese mukono municipality mwebale kuwagira omukyala Betty Nambooze Madam Teacher ne ku mulundi guno 2026 ekyokukola mukimanyi ffe katutandikira awo. Bisonto, Saabasonto, are you okay? we are okay. You are the three singing fools. Ate nga tuli Nambooze mwebale kulwana naye tubonyebonye nnyo nga Museveni afuga bambi ne tukaaba nga tuli bubi ng'ennaku eruma nga tetulina kyakola Betty Nambooze mwebale kulwana. Banange tubonye Enosale talibaawo, Muhoozi we talibaawo, Kulufiga talibaawo, Balamu we talibaawo, tutambule nga tuvimba, nga people power wangudde, people power ngetuuse. Museveni aliddawa. People power bwerija, Museveni aliddawa. people power ngetuuse. Museveni aliddawa. People power